3 okuva mu ssaza lya Ssaabasajja e Buluuli zikedde embuga okutuukiriza ennono ya Luwalo Lwaffe. Minisita wa gavumenti ez'Ebitundu era Ssaabawolereza wa Buganda Oweekitiibwa Bwanika yabatikudde Oluwalo era n'afalaasira abazadde okufaayo okutuukiriza obuvunannyizibwa bwabwe eri abaana n'okubalondoola nga kyakuyambako okubasigaza ku mulamwa n'okutaasa Buganda n'eggwanga ery'enkya. Nti mutuukirize obuvunannyizibwa bwammwe, mufeeyo okuwa abaana ebyetaago n'abasomesa abasobole okukola ogwabwe, kuba guno omulembe atasomye tajja kulya ku keeki ya ggwanga, tajja kusobola kwenyigira mu bukulembeze, tajja kusobola kukolerera okutuusa Buganda ku ntikko ate era ne Uganda okutuuka ku biruubirirwa byayo. Mufeeyo okulaba abaana bammwe biki bye balaba ku TV, bye balaba ku mitimbagano, mulabe nti tebatubulako. Oweekitiibwa Bwanika bano abakubi akaama okutwala ebyobulamu ng'ekikulu beekuume nga balamu basobole okukola beekulaakulanye. Ti omuntu omulamu y'anaasobola okubaawo okulaba nga Uganda ne Buganda zidda ku ntikko, endwadde enkambwe zikyatusoomoza era weeziri, ate tubadde tukyalwanyisa lumiima mawuggwe, Ebola katira naye n'akomawo. Ffe twongere okulwana, twongere okunaaba mu ngalo n'okugondera amateeka ng'onaabasawo ge batuwa mu kulwanyisa endwadde zino. Esther Sebyala Nakyeyune omumyuka asooka owa Kimbugwe alambuludde ebimu ku bisoomoozo bye basiŋŋaana e Buluuli era ng'ali wamu n'abaami b'eggombolola baweza okusigala nga baweereza beene awatali kumutiiririra. Tweyama nti waliwo ekizikiza ekibuutikidde essaza lyaffe, naye tweyama mu maaso go nti katadde oba ne bwe kanaba katadde oba kakando kajja kujjawo ki enzikiza eyo. Eggombolola yaffe y'e Kalungu y'emu ku ggombolola ebadde emaamiddwa bannakyeyitize nga bwe mubamanyi abali mu ssaza lyaffe ery'e Buluuli. Naye wenjogerera bino, eggombolola yaffe y'e Kalungu etandise okutereera. Obwakabaka buzze bukubiriza abantu ba Kabaka okunnyikiza ennono n'obuwangwa mu miti emito era ekiragiro kino ab'e Kyadondo bakikwata bulungi ng'amasomero ag'enjawulo okuva mu ssaza lino gakiisa embuga okunnyikiza ennono eno mu baana. Abakulembeze ba Ssaabasajja mu ssaza lino abatembeesa amasomero gano bannyonnyodde nti buno bwe bumu ku buvunaanyizibwa bwabwe era baakweyongera okunnyikiza abayizi mu buli nteekateeka z'Obwakabaka. Nti emirimu gy'abeene tegijja kuyimirira. Bakama baffe bakaggo we bali, emirimu gya Ssaabasajja gyonna gijja kutambula nga bwe tulambikiddwa. Ffenna tuli bannayuganda, ffenna tukkiriza mu Bwakabaka bwa Buganda. Okunsosola okuba nga nze akugizibwe tekikola makulu, ekikola amakulu kwe kukwata ekyo Kabaka kyakkiririzaamu nekiteeka mu nkola. Kuba buli lwe tukola ekyo nga tuvudde eno wansi, emiti emito gino gikula gimanyi Obwakabaka kubanga enkyaffe tugenda kuvaawo naye gye gijja okuddawo. Oluwalo oluleeteddwa lusobye mu bukadde 8 ziyambeko mu ntambuza y'emirimu mu Buganda. Doreen Nakajiri, BBS Telefina, ageesigika.